Jako akawuwo. Okujjukira abajulizi 23 abafiira eddiini yaabwe ey'ekikristaayo ku kiggwe Nakiyanja kujjumbiddwa era nga kuno kutegekeddwa ebbendobendo lya Nkole omuli disitulikiti nga Kabale, Mitooma, Lyantonde ssaako n'endala eziriraanyeewo. Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Reverend Dr. Samuel Stevens Kazimba Mugalu asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abakulu b'amasomero okubaako essomo libawa abayizi mu ngeri ey'okubabuulirira ate n'okubabudaabuda nga bali ku masomero okusobola okubakuuma nga basoma ate nga batya Katonda. Because children forgot the discipline of going to school. I appeal to all our leaders in education to provide immediate counseling services for students and teachers so our schools can once again be places of peace and learning. Abadde ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'ebijaguzo by'abajulizi ku kiggwa kino e Nakiyanja, Mary Karolo Kurutu agambye nti bukyanga bateekateeka kulamaga okw'omulundi guno okukize kwokwo okuzze kubaawo emyaka gyonna, bw'atyo n'asaba abakkiriza okusigala nga baagala Katonda mu ngeri eno. Nga bwe mukyerabye sabiise genze bulungi nnyonyo ate tulowooza nti okuva tutandika pilgrimage wano okusabira wano bagamba nti taanapu ya leero yesinze ekitiibwa kidawa Katonda. Reverend Junior Tulyamutuuma okuva e Mitooma agambye nti namungi w'abakkiriza eyeetabye mu kulamaga kw'omulundi guno abazzizaamu amaanyi n'essuubi nti abantu bakyalimu ennono y'obwa Katonda. Ndi musanyufu olwaleero kubanga twava Mitooma nitujja wano ekiro tulamaga nitulaba abantu bangi ebyengiri bikyenda abajulizi baafa naffe tuli basanyufu nnyo kubanga tulaba kyo kirungi mu biseera bino omuntu ayemenya kubanga ayagala okuba mujulizi ayagala bwa Katonda ayagala abe mulungi mu nsi eno ya Katonda. Ono asiimye abajulizi olw'omutima gwe baalaga ne bafiirira eddiini yaabwe ne babatta mu nzita enkambwe, bw'atyo n'asaba n'abantu bonna okutwala omutima guno kubanga baagaana ne bakkiriza Katonda kati ne babateeka mu mpita mbi ne babatematema ne babasiba ne babaata bubi kati twabikiriza kiraba bubi ekyo kyatuwa amaanyi kubanga batandika okukkiriza kwaffe ekyo kirungi twabikiriza Yesu Kristo okuba omuzuni waffe. Reverend Muhwezi Benoni okuva e Kabale asabye abakristaayo okubeera abanywevu mu Yesu ng'abajulizi bwe baali balema okuyuugayuuga mu mbeera yonna. I'm advising my fellow Christians also to be strong as matters were. So they should build their strengths of Christianity and trust in God, build their strengths in Jesus, because Jesus can lead them to be success in whatever they try to do. Olw'obungi bw'abakkiriza abeetabye mu kujaguza abajulizi omulundi guno, weema zonna zikubyeko, abamu ne basalawo okutuula mu miti, ate abalala basigadde bayimiridde ssaako abandi okwegulira ku minvuuli okwewogoma akasana. Stephen Tumusiime ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.